Wala kutuwegattako gwe munaffe ali ku Busesa Media gera maaso n'okusubscribinga bulirako banno nti ebinyuma bisangibwa ku mukutu guno gwa Busesa Media. Gera maaso n'okunyiga akadde wali mu kasonda wansi awo ogenda ku YouTube yo then bajja bakuwa notice eri buli video egendayo gye tuba tukuwadde erimu ebyenjawulo. Nga bulijjo tunoonyereza abantu ab'enjawulo abakyuse eggwanga abatutumufu n'abalina kye beekoleddewo tubanoonya. Tuli ku Busaabala Road wenjogerera tugenda Busaabala. Tugenda kunoonya omuyimbi amanyiddwa nga Sam Bujingo oba Jingo oba abamumuyita Jingo Show. Jingo Show tugenda okuba nga tunoonya olunaku olwaleero n'olwekyo ttiimu yonna tuli nayo tugenda kuba nga tubanoonya Muwaya waali tulina Jamil ku kamera ate ne muganda waffe ali mu kututwala mpola mpola paka tunatuke Busaabala. Jingo Show atamumanyi ye musajja eyakuyimbira akayimba Federo. Abaganda batuddize Federo way back around 2020 awo akayimba kakyaka nnyo akali kasabira Buganda Federo kali popular nnyo, so tugenda banga tunoonya omusajja oyo akoze nnyimba endala nnyingi nnyo, akoze nnyimba Ebbeere, akoze nnyimba Kikomando, balinako Rangos ne Bobby Wine nga bafaafaagana nga buli omu agamba yakopye munnejuka ne Bobby Wine alina oluyimba Kikomando ne Jingo Show yakola Kikomando kati nga Jingo Show agamba Bobby yabba oluyimba lwe mu mbeera ey'enjawulo. N'olwekyo twagala tugendeyo tumanye byaggweera wa byali bitya era oluyimba lwali lwani agenda banga atubuulira. Si ekyokka musajja muwagizi wa NRM Lukulwe then ye chairman wa NRM Busaabala yakulembera bonna abawagizi ba NRM twali mu nkayana nga yagala president agendeyo ke Busaabala amulagireko bwereere nti ddala ekituufu kiri nti abawagizi gye bali aba president Yoweri Kaguta Museveni. So twagala kumanya ebyo nabyo byakoma president yagendayo teyagendayo bamulembesa nga bakola abalala betuze twogera nabo oba ye oba olyawo ekye kyayita mu bulungi agenda banga atubuulira mpola mpola. Ekya Jingo Show y'omu ku basajja abalina ke beekoledde ayina amaka tujja bba tusobola okugalabako amanene amazibu twagala tumanye nago yagazimba atya yagajja mu music yagajja mu bintu ebirala. Jjukira musajja mulimi ali mu kubo broker bw'amataka amamotoka agadiringiramu, so ebyo natwagala tuwongera okumanya ku bulamu bwe kakati kyoba okola kintu kimu weekumire ku Busesa Media ojja banga oyongera okufuna information esingawo ku ebyo. Katutambule mpola mpola tugende tutuuke e Busaabala. Tugenda kwalaga nga tutuuseeyo wenyoze tuva ku Busesa Media. Tukyagenda maaso n'olugendo lwaffe okugenda e Busaabala okubanga tusinkana omuyimbi Jingo Show nakubudde ebimukwatako emabega. Wano we tutuuse waliwo engeri ya beach gye tusanze mu lugendo lwaffe naye ndowooza gwe munnayuganda ojja nyumirwa okugiraba. Olabe n'embeera eri ku beach ennaku zino eza COVID-19 bwe bitambula. Kakati wano tutuuse tuli mu kitundu kya Busaabala wano beach gye tuliko eriraanye ya Bobby Wine eya One Love. N'olwekyo beach eno gye tuliko luli watuukanga wano eno wasangangawo abakyakaze bangi nnyo abali wano abali mu kukyakala abeevugamu maato, wasangangawo abalunnyanja bangi nnyo abavubi abagobye ku mwalo. Naye essaawa eno ogitunuulira yonna nkalu amaaso gye gasobola okukoma tosobola lengerayo wadde eryato ery'omukyakaze n'omu, tosobola lengerayo yadde eryato ery'omuvubi n'omu. Tuse wano wonna wabanga wajjudde entebe
eri wakati w'abantu abatudde eno mu compound n'amamotoka g'abakyakaze gabeerangawo mangi. Naye olunaku olwaleero ng'oggyeko emmotoka yaffe tutambuza tusanzeewo emmotoka emu eyinza n'obba ya nannyini wano, ekikulaga nti munange embeera yakyuka nnyo nnyini ddala, yakyukira ddala. Kakati gwe munange atugobera ku Busesa Media, gw'osobola olaba bino, gw'osobola okuzuula ki ekiri mu bifo ebyo gy'otasobola tuuka olw'embeera ya COVID-19. So tukyali mu lugendo lwaffe, tugenda kunoonya Jingo Show, tugende wuwe gye yazimba, tulabe ate ebiri atubuulire ku bimukwatako mpolampola. Wantu otitiddewo buyitizi, kati eyongereyo n'olugendo webale kubanga otambula naffe gwe munange atulaba, weekuumire ku Busesa Media. Nze Edwin Kawuma Kinaarwa, nkomawo. Tuli maka ga Jingo Show wenjogerera right now. Eno gyolaba yenziga gyatambuliramu, motoka y'amaanyi ddala, nga bwali mu gavumenti namba zaaliko zezaabali abaakolamu. Eriko President Museveni wano ndaba 2021 2026 ekisanja kye yakimuwadda mu mbeera ey'enjawulo. Motoka y'amaanyi ndowooza ogiraba omwana gy'avuga mu mbeera ey'enjawulo. Eno compound ye nga bw'ogiraba emiti mwegiri green, mufaako mu mbeera ey'enjawulo ddala. Bwe twetoloola okudda eno, gano ge makaage. Yiyo flat yayimirirawo dda mu mbeera ey'enjawulo. Flat bbiri wansi wanajjabba tunnyonnyola ebirala ebisingawo na ssente meka ze yateekawo nga mpitirivu, naye ng'okutwalize wamu olaba omusajja ka green yakateekawo mu mbeera ey'enjawulo. Jingo Show gwe tujja okulaba mu mbeera ey'enjawulo, tugera okuba nga tuwayaamu naye. Tugera bba nga tumunoonya oba mwali munda, tugera bba nga tukiraba. Oli ku Busesa Media, Edwin Kawuma Kinaarwa ge mannya gange, webale kuba nga ate munange otwogerako. Ngenda kwamukako wano tulabe mu mbeera ey'enjawulo, tulabe ng'ate ebintu we bitambula. Tuli maka ga Jingo Show we tuyingira, atubuulire embeera nga bwetambula gwe munange eyakatwegattako. Okay, tugenda bba nga tuyingira, wenywereze ku Busesa Media tovaawo. Okay, nsanze okusinkana ki ekiriwo? Coronavirus. Social distancing. Oli steady. Ndi steady nnyo mwana. Tukiringe mu mwana oba tuyimirire omanyi byonna tubikola. Ati tuule wali byenjagala twogere bingi. Okay. Okay. Ndowooza kano kansooka enkazi ebbali tusobole okuba nga tuwaya bulungi. Sansi okulaba. Kale sso muganda wange. Bweyagala. Obulamu buli kkiriya Mukama badde wa kisa gye ndi. Era ndi bulungi nnyo era bw'onsanze mu mbeera zange. Okay. Nze byange mbikwasaganyiza eno matwale gange eno obulamu ebusaabala eno. Ebusaabala eno sijja kwagala kusooka kwogera bingi naye ebusaabala eno bibadde biwanvu ebyebusaba naye kati ebusaabala watandise okuba kkiriya. Wayino wajjayo mwaka ki? Okoze amakasebo tegayisibwa mu maaso. Wajja bbanga mu mwaka ki eno? Oba gye bakuzaala? Eno nakagulayo myaka kati mukaaga emabega. Myaka mukaaga emabega naye ekyalo kino nakifunirako omukisa. Ekyalo ky'ebusaabala. Omwana olw'ekyalo ky'ogendako n'ofuna ebizibu naye kino nakifunirako omukisa. Era we nafunako omukisa ne nga engeri gye ndi muwagizi wa Pulezidenti Museveni kati kanteeko n'ekifo ofiisi ye. Abantu bonna nga bagamba naye gwe olinako ku kawogo lwaki ffe totuyamba naffe n'otutuusa eddoboozi ery'omukulu. Ne ngamba akati kangula ettaka. Nengula ettaka nenzimbamu ekizimbe nengamba kati njikwasiza muzeeyi ekyomukisa omulungi. Sawa zino ne bonda bandi wano mbadde nkirinzeemu ndi musanyufu nnyo nsonga ofiisi yaffe bagigazetinze omukulu Honorable Mathias Kasamba era tuli basanyufu nnyo abantu b'ebusaabala bakende saawa gwe twafunye kati ofiisi yaffe bagigazetinze. Okay, twaka kwogera ku bulamu bwo buyambeko omuvubuka omulala atandika obulamu, buyambeko omuyimbi atandika obulamu, onaabo ababadde batannaze okuka oba oliawo obulamu obujja bayamba okubanga bubatwala mu maaso. Okusookera ddala njagala tumanye ku manyago amatuufu n'abazadde obatubuulireko ne gy'ozaalibwa. Amanya amatuufu nze Bujengo Saamu
nzalibwa Mityana Butega naye nga nakulira wano Gaba wano we banzalira Gaba wano mu Kampala twakulira mu kibuga kubanga ekijja kyaffe kiri Mityana Butega naye nze nguluba n'ensi abantu abamu bayinza okujja ne balaba ebintu bye tebamanyi omanyi ate mu kuguluba ne mubeeramu n'okubanga ndi musajja wa Katonda era ebintu bino byonna byolaba muganda wange singa tabadde maanyi ga Mukama nalibadde sinake nnina bulaza kubanga sente abantu bafuna bulijjo sente n'olaba tolina kyalaba otherwise ndi musanyufu nnyo eri Mukama Katonda nti abadde wa kisa gye ndi era nakati nkimanyi akyali wamu nange akyanwanira entalo. Yes. Osomyeko olw'ebitabo wayita wana wango jangu primary ogimalira 1 secondary university bwoba watuukayo otubuulire. Nasoma jadde saatuuka ku university naye nga nasomako era sitosobola kuntwala oba nonzibira oba kyengamba oba nombuliza abantu nti oba ontutte oba wantu nga wogera lulimi bwe luti oba luzungu bwe luti oba ne kubanga abantu abasinga mu Uganda ate abantu abamu tebamanyi Luganda luno badde balumanya nnyo nti lwamaanyi n'abazungu enzungu ze twesibako maye kati abantu abamu bamanyi buli wowerera omwana olina muyigiza luzungu banne njala obbabuulira bannayuganda oluzungu lwokka si lwe lulimi kuba n'omuzungu atamanyi Luganda naye wajja wano twatulina oddumuyigiriza naye kati nze oluzungu naluyigako akatono naye era ndumanyi naye kyeŋŋamba Luganda twatenda okuba bukusu. Oyise masomero kyawe? Nasookera n'ensomera ku ssomero baliyita ABC liri awo nga Kavule kansanga awo wansi awo mu Kaggaawo ekyaliyo essomero eryo lyavaawo naye nenvaawo nenzija ku Moreland Power natambuzanga bigere nga nva Gaba ku mwalo bigere naye nga mu kutambuza kwange okw'ebigere nga mmanyi njagala okusoma ngera bangamba okusoma kulungi era njala obbakuutira abavubuka bannange abali okusoma kuki kulungi naye n'okubeera nga olina common sense mulina okuba nga musoma naye nga mukolayo n'emirimu egya bulijjo emirala wasomanga bw'okola nakusomanga bwenkola kuba kati nze bwenkunyumiza gye nvudde wange era kati saawa nyamba nyonnyola abantu nze maama wange mukyala yalinga atunda byennyanja ffe twakulira ku mwalo twakula n'abavubi era bw'oyogera Gaba ndowooza ku mwala awo obuvubi era abanyanya we bajjira awo abo abaddugavu abo abalina ng'enziki abo nga bagira ku speed boat ebiseera ebyo nga ggwanga terinaba kutereera kati nali kaana kato lwaki nzija ku banyanya kuba abanyanya bajjanga basula awo kumpi n'ewaffe lwansonga we batuukisiza amaato naye nze nali mwana muto naye ekintu kye nnalaba saawa zino bwekigaba bannayuganda balina okuba abagezi kubanga abo abasajja abanyanya bajjanga ndi kaana kato nga tufumbye emmere yaffe owulira nga tulina essaawa yaffe nga bwolaba eri TV kwegaba bajja mu nnyumba nga bwe beegombamu ekintu ng'ekyo bakitwala bo bajjanga ebiseera ebyo nga baddugavu nga bakambwe babeera bawanvu balina height ebiseera ebyo ndowooza muzeeyi yali yakagenda omanyi simanyi ebiseera ebyo nali mwana muto naye omusajja yajjula emmere yaffe n'agirya ng'ate enjala etuluma kyannuma nnyo nnyo kati nemugamba emmere yaffe nankuba tteke nga ndikaana katono engweri nakwata essaawa mama nga bayogera ne bamukuba oluyi n'agweri muzeeyi wange teyaliiwo ne bamugamba n'ava eri bambi musajja atu nga omanyi nga naye ali mu kupambana kati olaba obuzibu kwega nkyengeza okugamba bannayuganda nti emirembe gy'edda ate gyali mibi basanye basiime emirembe gye balina okusiima pulezidenti Museveni bino si bya bufuzi ne balina okumanya nti Katonda yatuwa omukulembeze yamutuwanga kirabo banenga mbabuulire ekintu kiri kimu bavubuka bannange mubeereyo muleme kumuzibwabuzibwa emirembe gy'edda mibi nnyo nakati essaawa zino ne waba tebakuwadde ssente nga toli kyenga ne bakuwa miliyoni 5 bakawumbi nga toli mukozi zijja kugenda zityo njagala obbakuutira oba ofunye ssente togula motoka ya bbeeyi topangisa nyumba ya bbeeyi nga tulabye byoyina bya bbeeyi banagamba toyagala bafune ggwe byoyina motoka togirabye y'amaanyi tulabye ennyumba amaka gano gali kwoleka ate bajjagali balaba naawe oli muvubuka munnaabwe banagamba tobaagaliza mbaagaliza naye munneyo anti kale bagamba olina okumanya omuntu yafuna atya ekintu ekyo okutwaliza wamu mbadde nga nkola nnyo nze gwolaba nasikawo ku masavu g'empuuta olaba bino empuuta we bagijjako bino ennyama eno ebinyama bino bazita fillets fe twakulira ku mwalo nga tutunda amasavu ga mpuuta tutunda byennyanja nga maama wange yakola mu buntu nga oluusi nze ntambuza ne mwogo oyo omufumbe nekyayi netutunda kasooli maama bamuyita maama wange Nanfuka Margaret muzeeyi wange Mbazira Saamu musajja abeera Mityana ano Singo naye tulina n'amaka wano ewaani Gaba wano ku kya Kekkaawo kigenda ngewa afande Bbeera omugenzi mukama mu ekyumulo eky'emirembe
kale kuno tulina nebbunga awo nyini awo jjajja bange awo nawona amatwala mataka ga jjajja wange omugenzi lwakuba nti si byange era njagala obbabuulira bannaye newobanga muzeeyi waayina ssente gwekola ebibyo muzeeyi wange byonna byonna byensobola okulambuza muganda wange yadde n'akajiiko tekampangako wabula yampa ekintu kiri kimu yansomesa yadde saamalako naye yansomesa skill yaŋŋambanga kimu kukola nze natundanga amasavu nga nsula ku kaveza ekiro nga nsula ku gundi ku mwaleyo nga bwomanyi wabiye ensiri ne zinnuma naye nga ntoba. Okay, tuli ku bulamu bwa Jingo Show twongera okuba nga tumanya ebimukwatako n'obulamu bwe bwazayitamu oli ku Busesa Media gwe munange yakatwegattako kyokola kyamaanyi nnyo kakati Jingo Show fe nze nkumanyidde mu music nkumanya around 2000 ng'okubya oluyimba Federo ojja kumbuulira oba lwa 2000 oba lw'emabegako oba lwa maaso ogenda kuba ng'ombuulira oyingira ota music ono omusajja omuvubi yali mu masavu g'empuuta kati ate ojja otya okubanga ate oyingira endongo eno nze waliwo omusajja yasonga okunsipayaringa eyasonga okunjagaza endongo bamuyita Ragadi mukulu wange oyo omusajja mulungi nnyo oyo yasinga okunjagazisa endongo yayinanga life n'omukulu Rasta Rob MC ati waliwo omuganda we bamuyita Puffman mukama mwe ekimulo kya mirembe yabeeranga Sweden bamumanyi nalinga ampita kojja naye nga nze ndi muvubuka nkulira naye nga ndaba life gyalimu naye nga yawisha kati lumu bakolako lumusho baali bava Sweden eyo naye nga bazze wano mu Uganda waliwo abayimbi bamu babayitanga mberabiddemu babayitanga batya please don't talk to Jessica bali awo ba Sweden biseera bali batunda nnyo kati ne bajja mu Uganda bwe bajja mu Uganda kati Rasta Rob Ragadi ne Puffman yava nabe Sweden Puffman yampita kojja kati nemmera nga mwesibako yatuukirawo ewa muzeeyi wange nemmera nga mwesibako n'antwalako eyo kati Ragadi ne mulaba nzija mulaba naye nga sisobola kwogera nabo naye nga mbeegomba naye ngamba nesobola nange kuyimba nga ndaba bano abasajja baakabi okiwulira ekintu ekyo nkyegomba ku basajja abo Sharks VVD ebiseera ebyo nga bakuba omuziki nga mpulira ngwegomba naye ngamba na banasajja nga bayimba agenda okuyimba bundu business aba Steve Gini awo nawonna kati nga ntandika okwegomba naye nga sina sente ziyimba olwo nsoma naye nga neegomba music Puffman naddayo Sweden bwe yaddayo Sweden netandika okubeerawo nga nkoze ntya okuyimba kati waliwo bambi omusajja era bamuyita Prince Ju Commando omugenzi yafadda yabeeranga mu VCL Studios Ebonies omumanyi bulungi oyo omusajja biseera ebyo waliwo yayimba oluyimba baluyita ndaba ku ky'omulongo wange luli awo lwatunda nnyo ebiseera ebyo VCL Studios era bw'ogamba Dr. Boss abalumanya byonna bazimanyi nnyima ebiseera ebyo yatunda nnyo n'agamba njagala okuyigiriza abantu music abayimbi bwe nawulira akalanga ako ku CBS naddukirawo ku radio naddukirawo kati nentuukayo waliwo omusajja bamuyita Samu Mugagga ebiseera ebyo baali bakwata ekitabo Samu Mugagga yo Samu Mugagga oyo eya muzeeyi kati ebiseera ebyo yalinga ebiseera ebyo aliwo neggayi bamuyita Sofugundi Samu Gombya ebiseera ebyo oyo meya waffe ebiseera ebyo nga be bali mu kintu naye tebampisa bubi ng'era mbeerangawo nga tugenda tukola training naye abaana bangi bajja bangi ne twasigalako batono nene ntandika okuba nga ntambula ne Prince Ju Commando ng'abeera n'ebivulu olusi bambi nga bimusala olusi bifuna kati ewakaawo ne bangoba ne bangamba olonse gusse ntandise okuba omuyaayi njagala music naye okusoma sikyayagala nze njala kuba muyimbi okiwulira brother kyenava omanyi kyenakola naye nga kati bwe mba sisomesa ola kuyimba Prince Ju Commando ebiseera byafudde netandika okubeera nga waliwo omwami abeera German yava German najja muno mu Uganda ebiseera ebyo ng'abeera newakasiwuki kumpi newakasiwukira Studios yalina studio yajja n'ebyuma by'abazungu yajja n'abazungu nga balina ebyuma naye nga nekasiwukira waali kati mba ntambula nenengera abasajja nengamba wano waliwo studio nengeno nembasaba nembaga bannemujebako njala kukola wano music sina muno sente nyatandika kuyimba musajja nangamba obeera ne mugamba era gaba muzeeyi nsobola okujja nga nkulongooseze wano nsobola okujja nga nekolera ku mirimu tate nange nompaya kati omusajja oyo namulaba nga anywa nnyo kyayi kaawa nemugamba muzeeyi njanga kujja nga nonkere nfumbe kakyayi taate okanywe mpa emirimu muzeeyi bampenga transport nze naye batompadde kyakulya njanga kukola omusajja naga omwana omuto nayagala okukola nentandika okufuuka wesboy olwo muzeeyi ewa ku studio awo mu tawuni
olwo muzeyi wange ewaka baŋŋamba todda waka olwo sina na gyensula kati olwo ina kusula mu studio wali eri okola emirimu gyawo gyonna mu studio yoli tamanyi nti sina gyensula yamanyi yafunye omuvubuka yagala okukola naye nga alina gyasula yayambuza obeera ne mugamba eraggaba naye nga bwe nva ku studio eyo kati nga noonya wali ebbaala oba ebibanda bya firimu nensooka ntuulamu nempozinga nebakola obulamu gye buva abantu abamu tebamanyi kuyimba no kwe kuntuttemu ebyo byonna bekubireetedde ebizibu ekyavaamu nga ŋŋamba kati nga ntandika okufunamu ku busente omusajja nga ndikodingira oluyimba bwandikodingira oluyimba nga ŋŋamba nesente zinalu promoting nga nazijjawa nengendako lumu mu studio akasiwukira nasangayo obuvuka bamwita Steve Jean nensangayo ba Ken Wanda waliyo abayimbi bangi ebiseera ba Shanks VVD ba Rod Sebatta Ken Wanda gyali Ken Wanda abeera ne bano ba Spark gundi bani ba Kasuku in fact oba ambassador wa Guinness oba babimujjako babebekulu gwe bakwasa kakati ebiseera ebyo nembeeranga nga nfate eno buli wamu njagala kubeera nga ndi mu kintu olwo bojeno mu studio ebire byemputa n'obivaako ebyokumwalo olwo nabivuddemu nga si abisobola lwa nsonga byalinga byakeera nnyo ate nga bwomanyi nga amasavu g'emputa gawunya nnyo kati ate nga bwe ngamba okugakolamu ate nzira eno mu basajja abambadde obulungi ne nga akati ogw'omulimu ngutadde kati ngenze ku mulala naye omwami yalinga mpa 3,000 buli kanaku naye nakola akabokisi kange buno bwe babajja nga buli kanaku nina okusulamu 2,000 naye nga nusu 1,000 ebiseera twali tutambula nusu 3 naye nakikola nga nze ngule omuceere gwange akawunga kange nga mpaakinga emmere yange ewaka okiwulira olwo wali osula waani bwewavanga ku studio ng'oddawa bwe nali nga nsula mu mabbala naye kati ebiseera ebyo waliwo omuvubuka munnange mukwano gwange naye yali asoma ebiseera ebyo naye nga takyala kusoma yali yapangisa akaluumu naye nga naye tunasobola tuli okumalako obulamu naye mugaa kati omanyi tugulengayo kiro z'omuceere nga 10 nga zibeerawo tugule ku bijajala naye tuba tetulina sente n'akasigiri bwe tuba tetulina sente ffe nga twepikira essala nabeerako n'omuvubuka oyo ebiseera ebyo nga ye takyala kukola naye nga nze nkola akabokisi kange ekyantabula naye kali kawezemu 20,000 nasanga akatekudde ng'akamenye naye ngamba nfudde nze kyannuma nnyo era ne twawukana lwekyo bambi omuvubuka bambi yagwa n'eddalu nempulira bubi nnyo naye naku zina akayatereera si ekyamusuula eddalu ekirabe nga yakolanga ebikolobero bingi si nze omusajja oyo baŋŋamba yalina omuzeeyi we yali abeera yamukola ebintu bingi nnyo ng'agenda amukuba omwana yafuna emize nga bwemanyi abavubuka nga gyakubba ssente kati yali ku step mother oba ne bamukola ebintu teri amanyi naye namusangako alabika yatereera naye amazimawo gali nti olugendo lwange terubadde lwangu era njala okugamba abavubuka abaagala ebintu ebyamangu tebajja kusobola kumalako kuba kati bajja kgenda babeere wano balowooze nti jingosho yazimba kalina nange njagizimba osobola ogizimba ng'okoze ate ng'osaba ne mukama nga tolina n'empisa kuba buli wabeera empisa wabeerawo obugagga wabeera emirembe wabeerawo obugagga tudde ku nsonga eyo ku studio otandika otya kati oluyimba olusooka otyo kati awo nyininyini bwe tugenda oluyimba lwe nasooka okuyimba luyita nshaka omunyarwanda muyimba ntya ebiseera bye nabeera mu studio nga ngenza okulaba Steve Jean ba Shanks VVD mu kasiwukira naye nga bwe nkola n'eno omwami oyo yalina CD writer eryawo era ebeera recorder nga recordinga CD ebiseera bye baali bakozesa dati obumanyi mu tapes obwo bwe baalinga bakozesa obutegedde obulinga nga obwa kamera bwe baali bakozesa ng'era kekakola ewakasiwukira ng'ebyo mashini zeziriyo kati oyo omusajja bwe yava ejamani yajja ne mashini nga yesala CD naŋŋamba mwana gwe nkwasiza mashini eno kumbe yankwasa bugagga bali abasajja bonna abayimbi kasita bawulira nti oli omuvubuka wali ku studio waliwo CD nga teziriwera yali agirina naye ng'okumusalira CD ngisalira emitwalo egi naye nga mingi kati nagendanga ne Fred Sebatta ne musalira ku studio ebiseera ebyo Bobi Wine baali bayimbi oluyimba ne Master Parrot baluyita Namuleme yazo okuntwala biri awo bayimba dda nze nasooka okulikodingira Bobi Wine CD ne Master Parrot naye akyanzijukira bulungi gwe yasooka okumukolera CD mwaka kyogwo 2000 owulira ebiseera bwe yayimbira oluyimba olwo nga toneyongerayo genda ng'obamenyerako bozo bwe wasookera ddala okukolera CD nga nakolera Bobi Wine nenkolera Lord Fred Sebatta nemukolera CD mastering CD nze nalinga nzi mastering
nenkola Steve Jean nenkolera General Megadi muguluteri yo mwenge yali producer ebiseera ebyo nga alina buno dreads obutono muguluteri yo mwenge ezo zana zigira ne bomukasaza ne boboyogera yagamba jingo she yazitusalira mu kusooka General Megadi ne Mentoni Kuluno zana soko basalira music wabo nganze masteringa omusajja yankwasa studio nganze masteringa CD z'abayime bamaze ku recording eri mixing byonna babikoze ki awo nasinga okufunira sente era nenfuna emikwano gyange nga buli kiseera bangamba jingo oliwa kati nze nga CD omusajja bapangisa akagundi ako nga bangamba bagenda kusalira muyimbi omu nga nsalira abayimbi nga batano kati nga yalooza nsalidde muyimbi omu oba babiri nganze nga nange ngira kwongera bagamba buli muntu alya ku mulimo gwe awo nengera nga nsukuma nempangisa ennyumba nentandika okusibako omupale bweno waliwo ze basa ebiseera bya loketo nensiba ku loketa awo nengiwanika bwe mala ogiwanika tandisa okubamu ziri engatto ze basiimuula zino emisonso zino byomusonso saze French kati yange zino zedda zino kasente katandisa okujja ku kyalo baga omuvubuka ono atakyasoma ennaku zino ngangiri ebiseera ebyo nali nga ntambuza nabigera okugenda sometime oluusi nga ngamba nakana sente kange nga kaweddewo natambulanga oluusi nenfunamu buno motoka buno bupikup oluusi nekaga ntwalaako nga atukomawo ne bakomyawo oluusi nempamba nakalala paka kibuga kyentegeeza nga nfa kusevinga kasente kange ne mwana wa mama olugendo lubadde lwangu okuyimba Federo muyimba ntya abiseera ebyo nengendako ekigali ebiseera ebyo nagendako ekigali nga maze okubeera nga wano wayimbira oluyimba olw'omunyarwanda olw'ekinyarwanda lwotugambye otugambye baluyitaani olwakyako omunyarwanda wali ofunye omukazi omunyarwanda oba atempulirawo ogenda ku Federo oyambuka mu kigali kati oluyimba olwo lwakyako omunyarwanda naluyimba lwaki ebiseera ebyo nalinga njagala okuyimba naye ne baŋŋamba bw'oba oyagala okuyimba wano ofune ssente yimba ku bakazi bano abanyarwanda kuba bagula nnyo music okiwulira neŋŋamba kati olulimi sirumanyi nakola ntya ebiseera ebyo ninayo kojja bange babeera kigali bajasi kati ebiseera ebyo neŋŋamba kangendeko ekigali nenenya baasi nenga kambeera emyezi negiba 3 njigeyo ku lulimi lwayatisi mbeereko nga mmanyi ekyekigali nagenda namala emyaka kumpi egi eyalatandise okubeera nga mmanyi emikwano gy'abayimbi ate awo connection ate nefa n'ennyumba nalekaawo ebintu byonna ne bikyankanana navaayo mu kuvaayo natuukirira mu studio nga nanoonyeza obusente bwange nali nga mbeera mu garage nga ntunda scrap nga nkanika waliwo zino zibazira bolts nuts ebikyo nalina nga ku container kange muganda nga obulamu buwanvu nnyo bwe mbukunyumiza oyinza n'okukoowa nakanikako naliko mu garage nga ntunda girisi nkuba girisi mu motoka simanyi bino byekaba nga bawulire nga nzikuba girisi buli ejja nkuba girisi noonya sente bayitawo juwakali majerwa kikondo majerwa kigali namalawo emyaka egize namanyira n'olwo Dr. Proper ebiseera ebyo nga nejabeera naye nga naye agamba ayimba naye nga simumanyi era naye yamala kuva kigali najja wano n'ayimba waliwo oluyimba lweyayimba bw'ogenda genda ne Ron Banton so okujja wano okukomawo Uganda okutuuka wano natuukirawo n'ennyimba olwemba Federo nga maze okufuna akasente natunda scrap najja n'akamotoka kaloole kalamba akascrap naye katunda ali mu Kisenyi kuba bampa emitwalo 8 nengamba nekino 8 yadde kitono nino kibudgetinga nendikodingako oluyimba nempangisako ennyumba oluyimba lwali balikolera sendemeka ebiseera oluyimba nalukolera emitwalo gyali 15 studio bagita 3 in 1 studios omusajja oyo yali musumba alina mu America bamwita Pastor Majwega kati ebiseera bye yali akola ne guy bamwita Chiwa era bwe nakola oluyimba lwa Federo abayimbi bonna yali ba customer bonna ne batandika okujja Wilson Bugembe Judith Babirye baka milioni bakolewa njo karibu mama njo karibu awe naye yazikola ebiseera banafuna market abayimbi bangi bakolewa nnyo wali music wange yenene yamukuba okulya jingo shawo nawe namubira pozi ne Steve Jean yankolako mu Phenom Records ebiseera biwala ennyimba ziyankolako zaali 2 nena ne zita moving naye oluyimba lwasinga okuntunda baluyita Federo ani yakola video ya Federo bamwita Dida Kali Kyambogo so in fact I was the first okubeera nga ndi recorded ku koyo guy bonna nze natwalayo ka million in fact we yasoko kola ne Didaka nze nasoko mu Uganda Donald Mugisha mubuuza ajja kugamba yasoka kola lwimba lwashaka omunyarwanda sitwaka yasoka okuluteka ku let show ebiseera ebyo nga nzikuba chopa bagenda okujja ono ya Lubwama yes owagundi oh my god okay chopa aida company Luba events yes abo nabagenda okujja nga sitwaka yampushinga dda nenga oluyimba ova ku kyokuyimba Federo naliko ninga nyimba ebiseera ebyo zalinga 3 nenzitwala ku CBS bwe nzitwala ku CBS
kati waliwo omwami bamuyita Boogere Masembe yakola Suubi Radio awa sports ne mutwalira oluyimba olwo n'aŋŋamba nentwalayo music namutwalira ku Lisiruge n'amuteekayo ne bakubanko oluyimba naye n'aŋŋamba Jingo oli mukwano gwange ebiseera ebyo bambi yali atambuza ne taxi kaboda oluusi nga nabo obulamu nabo tebumu naye nga n'aŋŋamba ne muvubuka gwe nkwagadde n'eddoboozi ddungi era lwaki toyimba ku bino ebintu bya Buganda nemunga naye nga simanyi n'aŋŋamba ebintu bya Buganda bino kati bye biriwo mwe abayimbi mulina okuyimba olaba ekiriwo kati kyoyimbako n'aŋŋamba wandiyimbye Federo nemunga simanyi kuyimba Federo n'aŋŋamba nja kufunamu tayimu ofunemu wakadde ojje wano tulabe ne made in Silicon tulabe nga gye tusobola okuwandikiramu obupoints obumu gogenda oyiyizeeko ne baŋŋamba tewali nsonga lwaki Federo Buganda tetuddiza Federo manya Uganda gundi tebatuddiza Federo tewali nsonga lwaki kubanga okuva edda nedda biki nga bw'omanyi oluyimba lwa Federo we lwali bampandikira bugundi busimple notes biki busitore butono nze nenfominga nze nentandika okuluka ekintu kyange olunaku lwe natwalayo oluyimba olwo balukuba emirundi nga 2 ku lunaku lwe watwalayo nempunga nga buli wenkyusa rediyo bakuba Federo neŋŋamba banna neŋŋamba Mukama ng'oli w'amaanyi okuva olwo siddanga mabega nakuba nva ku Federo nkuba ekikomando malo kikuba ebiseera ebyo nali sente nazifunanga bw'omanyi tuzemize nagula emmotoka ebiseera ebyo nakagigula sente ziyingira ebiseera ebyo nga ffe tukulengera ku mativi tetumanyi na gye tukujja nenjikuba nenjimalawo yonna neŋŋamba banne nadda engulu ebiseera ebyo Lusini yali aguze CD eyo ya Federo yagigula $3 million zaali nnyingi nnyo Lusini Enterprises naye yali nali mubanja miliyoni nga bw'omanyi abavubuka era emikwano gino tugigenda empola tubeera n'emikwano gitwonoonera oluusi emikwano gitali mituufu oyo gaye yankola music wange naye kasita amanya nti nno waliwo otuuze akayimbako ng'alina okugamba genda obanje akasente jjukira yali anywamu nze sinywa nga ngamba leeta ku ssente tupangise mmotoka kati eyo yaweddewo tupangise kati nali manja miliyoni ya ssente nengenda neneewuba ku musajja buli kanaku muzeyimpa ssente zange muzeyimpa ssente nangamba naye omanyi newalukaga namuddizaako sidiye nneme gitwale nemugamba muzeeyi ate ssente nangamba ne ssente nzikuwadde Lusini Enterprise walayi njogera wano ssente ze nazirya nati yaŋŋamba mwana gwo mmanjiza nnyo naye nga mubanja lwa mikwano gimpaga ebiseera ebyo nga era olwaluta si yaluta naluguza Dick Production Mukama amuwe ekimuli eky'emirembe erambi ye yalutunda namala nendutwala ate wa Dick naye nalumpamu obukadde buna wali olukozeemu abasajja baateranga gula album bw'oyogera eringa erisingo yagula album namba oba yalugulanga eri singo nga gaduteekako album endala yali album wekwali ezo nsaka omunyarwanda nkwagala nnyo resite munnange nayiyizaako ennyimba ez'enjawulo nga bw'omanyi music atandika naye nga yali album ne bagisiima kuba yagiwuza n'agyagala Federo oluyimba walukolamu ki Federo naggamba nasooka nengula emmotoka nga bw'omanyi emyaka gy'ekivubuka kulw'ensonga ebiseera byo nafuna ettutumu nga sobola kutambuza bigere nga buli wenzira face Jingo Shuuyo kati nga nina okubeeramu mu bino ebiti n'ennyumba gye nali ndimu nengikyusa asobola kubeerawo nenkyusa nengende najja nankumi mu nnyumba ez'emitwalo 3 naye nga ebiseera ebyo bantwala ne banyimbisa naye nga oluusi banziba nga bw'omanyi buli wamu bakutimba ogenda otuukayo okubanja ssente nga lutalo tokuba ekikonde abantu bakulaba mumpe ssente za nobeerawo ne bakubba abasajja abo batubbye nnyo abapromota abapromota nga ne batubba nnyo bampe ku mannya b'obanja nabasonyiwa bonna gye bali mwenna mubeere mumanye mwazira nabasonyiwa nabasonyiwa kambuuze Buganda erina kye yali ekuwadde ku luba oluyimba olwo lwabanja nnyo oba oliawo lwamanyisa n'Abaganda bangi nnyo ku nsonga za Federo olina kye wafuna okuva mu Buganda mwana wa maama we bali kumbuuza nsonga eyo kuba we nayimbira oluyimba olwo waliwo n'ebiseera ebyayukira amasiro ebyo ebiseera nagendako okugenda okugalambula naye abantu kwegamba nennemwa n'okugenda olw'ensonga abantu obwagazi bwa Jingo Show neneŋŋamba era nali ne mukyala wange nkolo navaawo nga nesente tulinaawo nemugamba naye abantu bamanyi nnyo naye nga siinaamu ssente ntunda naye siinaamu ssente n'abano benfiirira ndaba tebalina kye bampa kikyembyagaza naŋŋamba bikwata empola naye sooka nkuma nga bw'omanyi bakyala njagala nkubuulire batuwa ebyapa 8 Pulezidenti Museveni yatuwa ebyapa 8 ab'Emmengo
Buganda yadiddiza ebyapa kinane era nze nakunga nze nayigiriza abantu mu Uganda nze nayigiriza federo mu ggwanga lyonna ne mu nsi z'Ebulaaya n'abali Ebulaaya yonna nze nayigiriza kigambo federo nze nayigiriza nayita mu kuyimba ne batuddiza ebyapa kinana fenga Abaganda fenga abavubuka ba Buganda tebalina kye baatuwa Jingo Show yadde ne futi 5 ku 10 Kabaka nali nsuubira ayinza okusiima n'azimpa ate Kabaka yenkimanya asiima kuba bujjo ndaba asiima abantu bangi otherwise tansiimangako naye nga nali nsuubira ayinza okunsiima nampayo akataka kubanga Kabaka yenna nnyini ettaka nali nsuubira ayinza okumpayo eki nampayo akantu nengamba waayi mutabani wange wanyimbira Obuganda batuddize feno kuba ebyapa 8 ssebo nga Jingo Show nze mpiso ogwo mulanga nze ngukubye kiba kyamaanyi otherwise soogera mu bubi nenze nsuubira eddoboozi bwe bali buulira balina okwesotinga nze Buganda nagikolera era mu kugikolerera bwe nalaba nga ngikolerera nga ndaba teri kavaayo nengamba naye ate kakati ono yabawadde ebyapa President Museveni ndaba yalina ekyombo ekinene lwaki sigenda mu kyombo kye kuba President Museveni alina ekyombo kiryawo olaba ekyanuuwa ate akiyingira amazzi gamututte tugenda tuukayo Kabaka wali omusinkanyeeko Kabaka mbadde nga musinkana mu bifo ebyenjawulo naye nga simumpeeranko naye wali kuyimba naye nga bw'omanyi enkokola nnyingi Kabaka ndaba ebifo bingi nnyo byabadde nga nyimbiramu nga mwali naye nga enkokola nnyingi tebanzikiriza kumutuukako wali naye nga ate nga Jingo Show nze nsuubira ate nalibadde nga Kabaka nsobola nsiimibwa okubeera nga musinkana era nsaba Kabaka taata mukama wange ssebo taata ow'ekitiibwa Empologoma nkusaba gy'oli omaye ssebo taata nange ndi musajjawo era nkwagala era nsaba nange onsiime onsinkaneko nkulabeko ssebo mukama wange tuli ku bulamu bwa Jingo Show atuyitiramu obulamu nga bwebuze butambula oli ku Busesa Media gwe munanga atulaba yonna gy'oli Jingo Show agala sinkana Kabaka tugende ku luyimba nyongera okumanya wabulamu awo nyongera okumanya oluyimba nga luze Kikomando ate lwaki Kikomando eyo ebiseera bye nayimbira federo ebiseera bye Balamu mukulu Balamu Saabavulu omusajja wa mulungi nnyo promoter musajja akukozesa ne bwe kiba kivulu kimusaze era muzeeyi Balamu taata Katonda agira akutuwangaaliza promoter Balamu yantwalako ehoima nga ndi ne Bobby Wine ne Juliana ne Buchaman ne Ragadi wala ya Mungu muzeeyi Balamu yangamba Jingo sifunye sente nengenda kuwa sente e Kampala balance natyana nnyo muzeeyi nangamba jankuwe sente zo so ziyankozesa nnyingi waliwo neyasasa Gateway Beach bada tour Bobby Wine ebiseera nalinga muvinga nnyo naye bada tour ebiseera ebyo nangulako n'obulanga era nali mubanja nampita nangamba mwana wange jankuwe sente kale nze mba promoter gwensookera ddala okubeera nga nzimanyi ye musajja akozesa ekivulu oba bibiganye oba tebiganye nakusasula akusasula kuzize bamuyita Saabavulu Balamu era sebo nkubira saluti taata mukama wange webale okubeera nga obeera okipinga ekintu ekyo okubeera nga osobola okusasula abayimbi abakozi webale okusasula abakozi naye bataba abayimbi bokka ese obadde otubuulira nti kati otandika ty okuyiiya oluyimba Kikomando kati nalinga muvinga obulamu nga tebutambula bulungi oluyimba olwo naluyimba ntya ebiseera bye nalinga oluusi nfunamu sente nga sizifuna naye nga ngenda neneesala capati n'ebijanjo nenga nekino ekintu omwana nga kisiba olubuto naye nga nesobola kikuba mu luyimba nenkiyiya bwe nayiya kitrack ekyo nenkirikodinga kati kitrack ekyo mu kukirikodinga mu kuyimba mu kutambula kwaffe kuno nga jusi ngenda neziteekako mu rediyo mu motoka z'abayimbi era nateekako mu motoka ya Bobby Wine nawulira oluyimba olwo olumuwulizaako kuba twamuvinganga naye ngaera bwawamu awulira oluyimba olwo nayagala ekigambo ekyo omanyi ekigambo ekyo kiri kyamaanyi Kikomando kirina ebikyetegeeza bingi Kikomando lulimi lwa bulijjo olwa wansi Kikomando kitegeeza omuntu ng'otoba ekintu kyonna osobola okwagala okubaawo kati naluwulira mbandi awo olunaku lumu era batuyita mu lubiri ngenda okuwulira ebiseera Bobby Wine ngenda okuwulira atandise okuyimba oluyimba lw'Kikomando nenga omusajja yatutte oluyimba lwange ebiseera bye nali nakola nadda vidiyo nga nagipanze naye nga sinaba kutanga obumanyi music wa bbeeyi nakati essaawa zino ndi wano social media za bbeeyi ebintu bya bbeeyi bannange okuyimba si kwangu era okuyimba kwa bbeeyi abatamanyi okuyimba sente nnyingi naye okuzigyayo lutalo ebiseera ebyo ngenda okuwulira oluyimba omusajja alukuba bwe yava ku stage ne mugayi muganda wange oluyimba lwange biki kati jjukira nga bwomanyi yali anywa nnyo enjaga abayaye bangi bakumakuma ebiriro lirawo batulinnya erinnya nga Jingo Show jjukira siina kegamba Bobby Wine nga bwomanyi
emivuyo gye ye bwajja awantu n'emiriro batandika kumanja gaku kutandika kulaga empisa ez'ekigwagwagwagwa mu bantu balina empisa ez'ekigwagwa ya kituufu nze nkubule balina empisa ez'ekigwagwa bajja mu bantu ne batandika okukuma bidduumu bino bisipulembu bufaya base ebyo dduumu that's poison obwo butwa bwe bakuba mu bantu era ebiseera ebyo gavumenti yaffe poliisi yalina okukwata ebintu ng'ebyo bino lwaki tewabimugamba ebiseera ebyo wabeereranga naye kali nze Bobi Wine balinga bampangisa bupangisa ne mbasanga nga bawulira gurupu yaabwe nze nga omanyi edda ebivulu bakolanga bati nga bomana kati nga bagamba Jingo Sha atunda Bobi Wine atunda Abdul Mulasa atunda ne batugatta kati nange bandetanga bulesi naye nga nze sali mu fire base. Okay. Yes. Kakati Bobi wamugambako nti obbi oluyimba lwange namugamba naye nga bamwana agamba oh. Yeah. Okay, mpola mpola kati olwo music saddamu kuwuliraawo kyekyabaawo kakati nze ebiseera ebyo bwe namugamba oluyimba lwange nenteekayo abantu netandika okuteekayo video netambula jjukira yali yakawangula engule ebiseera tomanyi yawangula obuyimbi bw'omwaka bada tuwa bwe yawangulira bada kati bwe yawangula ne bagamba nti ye muyimbi yasinze ne ngamba ye muyimbi yasinze ng'ate yabbe n'oluyimba lwange muyimbi kyono bwe kyamugwa mu matu n'atandika okumbiifinga nga buli wengenda okuyimba balina okwagala okunsalako bankube ng'amanyi okugera nga ninako wengenda oba tugeze oba ogenze mu toilet oba kukola short call nga bajja ne bayiika Bobi Wine alinamu egyo emize ez'ekigwagwa ye muntu akola enkwe osobola omulaba nga ali awo naye ng'akola olukwe ayagala kukola muntu kikyamu era kyo nkyogera n'obumalirivu Bobi Wine abatamumanyi Bobi Wine alina omusota mu mpale gutya lwaki aguyina Bobi Wine tagaba omusota abantu baŋŋamba bwe alinamu omusota lwa nsonga gutya buli wabagenda okujjayo ayamba omuntu nga gumubojja gumuga togaba nga omukono guvaayo gumukkiriza kugaba mulugota kuba luseke omujjeko akasobola mwana amaama owaleeta ku matu wali olidde ku sente ze naye kambuuze Bobi Wine kakati nze kambabuulire bannayuganda Bobi Wine waliwo omuvubuka bamuyita Sizamani Angela waliwo nekyali waffe awo bamuyitaani ye Super Chance yamugamba mwana Bobi nga yijjukira yamuleetera enjaga mugamba mwana Bobi nkweredde mwana enjaga naye nange mbale ompeeko akati kamu n'amugamba neggwa ng'omanyi gye yajja enjaga yagijja emayiro nga 10 omuvubuka yamugamba eno enjaga gy'olese sijja kuwaako yadde gwe genda weegule n'amuwa nusu olulukumi naye nga gy'anaagijja imanyina okumayo omuntu sagaba oyo yamuleetera enjaga jjukira gy'anywa nga nnyingi naye yagaana omuwaako ku njaga eyo wabula n'amuwa olukumi addeyo atambuze ebigere agende emayiro 10 ano n'enjaga eyo akubuulira Bobi Wine ng'omuntu gwe yabeerako naye omuntu gwe bamalako naye obudde mushozi ez'enjawulo gwe yatambulako naye embuusa bagamba Bobi yayagalako Juliana kituufu nze nalabako ebiseera ebyo ng'avuga ne goofu ye era nawulirako n'olutalo avuga Juliana ng'avuga ya Bobi ng'avuga ya Bobi era biseera ebyo Bobi n'atabuka ebiseera ebyo nga takyasulayo kuba nze nabeeranga nabo nze nga mbaleka mu mmotoka ndaba babeera omwo tebavaamu omanyanga bye baakolango saamanya ate kati bennaayogera tuli bantu bakulu kyolina okumanya kiri kimu nti ebiseera ebyo ne batabukako ne Bobi n'amubuuza lwaki tokyala kudda waka goofu bamanyi waliwo goofu nkimanyi Bobi Wine omanyi goofu eyo gye walina ebiseera ebyo etali yalagadi gye yaguza ye weatherman eri gye mwagana okumalayo sente naye waliwo goofu yali ya black eriyo olwagadi gye yamuguza n'agaana okumalayo sente lagadi n'amuleka kuba lagadi musajja mugagga era lagadi ye musajja yasooka okutwala Bobi Wine e Bulaaya oyo jjajja lagadi naye busaabala yamutwalayo n'amulagayo nga tewannafuuka wuwe eno busaabala baali n'amulagayo n'alyoka agulayo jjajja lagadi alina musajja mugagga alinayo amataka alina ettaka ddene eyo tukyawayamu ne mwana mulenzi Jingo Show tubuulira obulamu nga bwazze abutambuza mpola mpola olwo obadde otugamba nti music kati wamuwumulaawo oba wagenda maaso n'okuba ennyima eddala Bobi nga koona ekikono kati yankoona ekikono kati lunaku lwali lumu ebiseera waliwo gye bayita embaga y'embaata Robert Segundi yagikola John Sekawa yagitegekanga nga buli lwakuna abayimbi bonna balina okusalako twavanga National Theatre ku Mane tumanya nti kati lwakuna tuddawa nga bomayo tuzunga twazunganga okubeezaawo obulamu biseera ebyo mbiifinga nnyo mugundi mu TV ku radio anvuluga biki nange nga ngenda neeyogerako naye baga banna oluyimba lwange ngenda njogera nga bawusitinga aba radio station ab'enjawulo bannamawulire nga nange nze abaga banna oluyimba lwange nga nateekayo vidiyo ekyasinga omukutula
yalina audio nga nze ndi na video etambula. Omuntu tosobola kukola video maya video nga tolina audio. Kitegeeza nakola audio nenkola ne video. Kati yeye yalina audio kitegeeza luyimba lwali lwange lwasobola ayita nakola video yalo. Okategedde nenta video netambula buli wamu. Kibula boss. Kakati muli ba mukwano mwayawukana from there. Bobi Wine simunako buzibu. Naye mu byekwatagana nabyo kubeera nga bino ebyaffe bino essaawa zino ebiriwo ebyokwesimbawo biki ebyokubeera nga tutwala eggwanga lyaffe maaso siri muwagizi we ku lw'ensonga nze Bobi Wine mumanyi nga Bobi Wine namulaba dda kuva dda nga akyali muto eri kyebantu kisalosalo. Bobi Wine we yabeeranga ne mu kyaki yeekamo kyawale yamute yali akolayo omwami Muteesa Asira ono yali gundi wa Juli Muteesa Asira mwami Steven bamumanyi bonna twabeerangawo we yabeera n'ekimotoka kiddabo kabini kino kiriko agaliro liri ekyo nga mukola kimu kyaki nga Bobi Wine nanti yabaali ebiseera bakwatirawo ensene naawo bayi ayinanga ensene akwata ensene amabaati yagateekanga n'ebipipa bye era mama we ebiseera ebyo yali ndowooza yakafe emabegakaawo mayinawo wonna babbawo bubbi mama we era ebiseera ebyo bye yafiiramu mama wamuwa ekiwumu ekyemirembe n'ebiseera ebyo ng'ebivuyo gy'amaanyi nnyo awo wennyini we babeera babbawo bubbi era n'omuvubuka yankundikodingira ennyimba muganda we bamusuula n'eddalu n'agwira ddala eddalu ne Eddie yawa babimanyi bonna bintu bakolanga nnyo bingi okiwulira era ne maama wo okubeera nga afa bagamba mbu simanyi yafiira mu takisi yekka yalimu yekka bwogu bantu baali bangi n'akutuka mbu simanyi yalina eddagala kuba kati bano abaana baali balokole ono omwana gwe basuula eddalu muganda wa producer bange bamuyita Joshua yafuuka na pastor bamusuula eddalu ebiseera ebyo olwokuba baali bamubanja babaguza keyboard eno ebiseera ebyo baguza Eddie yawe keyboard ne bagano gisasula omwana ne bamusuula eddalu maama we yaleeta eddagala balisuula eddalu kati omuvubuka engeri gye balinga basaba ennyo ku kyaki nga bo balokole omukazi yali ave n'eddagala mu takisi yekka yafaamu maama yekka yo sitore yongirina bonna yekka yafa era wona yajjawo mpolampola ng'atundirawo manda ne paka ebageranga babba ngebakola abantu ebintu ebyawongo paka kufa bonna. Ebyo bikwata Jingo Show yabituwa bwino omufunye ku bisesa media gwabadde tabimanyi kati suubire nti nasibira girlfriend wange twakoddanga mukube ngumi ateso kombulire mukazi kigu yabba girlfriend wange yamumanyi ebiseera ebyo mu Bugambe nga ebiseera ebyo waliwo birthday gye twakolanga twagikola walinga kugundi nga kukyala ku mwala gwe kisalosala awo mukiriddeeyo kamokya wansi eyo ku mwala waliwo omwala omunene ogwo omwana bamuyitanga Jessica amumanyi bulungi n'amutwala nga bomanyi yavanga ddanga yagala nnyo ebintu by'okuvimba naye era nga bulijjo muliisa nange akakyanya yandiisanga nnyo akakanya naye nga nange mutwala era kyava ku kyokumukuba Bobi Wine nakati njala lwakuba kati agenze Bobi Wine namukuba ate era nakati njala obakasaba na Uganda Bobi Wine nansemberera bw'aba tazze nampisa musuulirawo ku lw'ensonga ye yaŋŋamba mbu nze simusobola nenze nga tuvudde mu bino ebyekyana ekituufu ate yafuuka atya bokisa nze namutwala mu boxing lwaki kati gwe buuza Eddie Mutwe nze coach we sebo nze kama kwogera ku Body Flex Gym Eddie Mutwe kali kati niwe kati Eddie Mutwe yamira food supplement gwakozesa naye kati ate nemukwata muwenti nemukuna muzino kuba kati nze ekola powerlifting sebo tonda bandi muti nenze kuba martial arts ebyo nabiyigira Japan nkuba martial arts nze bampita Jingo Shasi Mulemonde kyava ku ky'okubeera Jingo Shasi Mulemonde kubeera nga ndi pancha nkuba martial arts kuba nakuba Bobi Wine akamonde ne kazimba mu face era Bobi Wine wajja n'olaba olulimba lwe yayimba ebibuuzo bingi ansa ntono nojja n'olaba we yasanirira enviiri olaba kati zino zayina waliwo naye yayambalira bikombati by'amagye tola zino kati zayina nze nazimukuba ezo wali omulanga ki nanti yansinkana ku Bati Valley ebiseera ebyo nga ncunya n'angamba era yaŋŋamba ekigambo kye sijja kuddamu kwogera mu bantu n'angamba goli mwavu oli kayala omumanyiira mbu simanyi nakubbira oluyimba n'angamba nviiranga gwe faka bw'onsanganga mu maaso nviiranga buviizi so olunaku lumwe era yansangako najjayo bw'ati najjayo mutaka nayagala okunfukira mu bantu n'angamba kati musajja kyono omukulu alina n'abaana namu bantu n'angamba gwe nnyinza n'okukolera nti susu mu bantu so that's trash omuntu alina obuvunaanyizibwa tasobola kukola kintu ekyo mu bantu nga amaze okunywa bino ebyenjagaye era yaŋŋamba yanjereganga nnyo oli mwavuta ebiseera bye yansangako lumu ku volts nga tulina DJ Michael era ne baagala okunkubira mu ttooyi ne mmagamba ne Michael mwana omusajja ono nanjigganya nnyo twalina Roden Y nga tana nakufuuka star
nga nakati asobola mubuuza nze nakuba Bobi Wine yali ne Rodney Wine era olutalo olwo yalutwansako yali aluna mubiru Misa Kisemakula baaliwo bonna ne bagamba omusajja muleke ebiseera omanyi bwe namukuba bwe nti ne banjiikira Bobi Wine akwata ate ecupa n'agisala ng'agifumita mu mutwe otherwise security yatutaase n'olutalo lwali lw'amaanyi nnyo era ekyamukubisa kuŋŋamba nti kunfugira amalusu yanfugira ati amalusu naŋŋamba gwe oli mwavu nnyo todda toyogeranga na kintu nanfugira amalusu namuggirawo ne mubbirawo emu n'alandinga bw'alandinga yeebaka essaawa ngezi jjukira yali akubiddwa kemikozi ne bawujja omusajja paka mu Mayo kiriniki naye bankuba nnyo paka ebantwala ne ku poliisi nga tebalina lwe bampisa olw'abayaayi okiwulira Rodney Wise ebisumuzo by'emmotoka yange biseero nalina emmotoka simanyi na gye nagisuula. Oyingira otya NRM? Twakulaba wavaayo n'oyogera ng'olaaja n'okufuna president ajja kukyalire ku ofiisi obadde nnyo mawulire ebiseera ebyo. Oyingira otya NRM? NRM ekyaginyingiza nze ondaba kama kwogera nabeerako mu opposition nze nabeerako wano omusajja eyasooka okuyimbira olaba gundi yali Haji Nasser Sebaggala oyo meya weyaviira mu America ngabbye ebicupuli bya weyaviira mu America muzeyi ngayiiza seno mayi musajja mugezi mwagala nnyo meya yayiya akasente n'akaleetera kirungi boba okajjerera okaleetera tukajje bakajje ne black wamuwagira naye yakayi omuntu yena n'aleeta ssente nga tasse muntu ng'azinoonyezza eri mu magezi ge azireete tu Abannayuganda bazifune abantu b'enzimbe beekulaakulanye nze era President Museveni kye namwagalirako kiri kimu President Museveni nga tokutte emmundu nga toyekedde gavumenti ye atuwadde emirembe ffenna tunoonye ssente tulembeke mu ngeri yaffe naye nga tosse muntu tokosezza muntu President Museveni kyokka kye kigenda omuwangaza ebinsikiriza okwagala President Museveni mbadde nkyakugamba meeya ebiseera bwe yagira okuva mu America nali nayimba bampa miliyoni 4 naye nga nnyingi nze ne Jofolo Tayefe bapangisa okweta ali Haji Nasser Sebaggala kumujja Entebbe ebiseera ebyo netandika okubeera nga ntambula ne hali Haji Nasser Sebaggala ne tubeera nga tumunoonyeza akalulu ne Fina Mugerwa Abudu Mulasi twali abayimbi bangi ali ekisa kye Mukama amuwe ekimulo kya mirembe naye nga kwali cabinet ne moving anga nayo naye nga tiya gas naye nga omanyi kati nga mbeera nabo bukiseera naye nga omanyi okuvayo ng'otolina kufuna nga bampayo obusente naye bampangayo kale obusente nga bampa naye nga ogenda n'okuba n'okikuba bane balowooza oba olina ssente nnyingi mbeera ku stage eraffe abali eno tuba tugamba abasajja baamalaawo ng'abantu bawaga Buganda nga kikwata naye nga bwe nvaayo kale nvaayo n'akasente naye nga sikangi ebiseera ebyo ne bayingizawo Besigye n'entambula ne Besigye buli wamu abo bagundi bameeya ono Lukwago Hussein Kyajja bonna teri atamanyi Onalebo Mabikke Latifu Sebaggala abo bonna bampako kasente naye nga bomanyi ebyobufuzi byabwe byakuguluba nze ebyobufuzi ebirimu okukuba emiggo ebirimu okuba okunzitira obwerenga na family sikyabisobola nagamba sigenda kwekweka kuwa akasaale kambere kwayina emmundu lwaki mbeera kwayina emmundu kuba w'emmundu tugeze tagenda kutta abantu ne buli wabeera nayo abantu neoba okoze tugeze oba obadde obayitako bagamba oyo ayina emmundu kyangamba emmundu yanjawulo ku kasaale ekitiibwa kibawa ow'emmundu kyawukana ku kitiibwa ky'owakasaale kati ekyantwale wa muzeeyi President nakati nkiddamu kubeera nga nakolerera Mmengo neetansiima neŋŋamba naye ate ono yabasiima ebyapa ekinana ye yabibawa ye mugagga lwaki sigende omugagga mu kyombo kye nenkiyingira tata ndi mu kyombo kyo olina bye waafunye mu NRM NRM sinabagifuna mu kintu na kimu naye nsuubira President Museveni buli byenkola byonna abikola ki abimanyi era abiraba era nkimanyi olunaku lumu agenda kumpita nsiime ku lwaki ansiima kuba nze muyimbi sigenda kusaagala kumusabiriza naye okusinziira ekintu kyentaddewo ebusaabala nga bw'olaba Makinde Ssaabagabo tewabaddewo ofiisi ya President abantu batusiza ddoboozi lyabwe omuntu wa wansi watusiza eddoboozi lye okubeera ng'ayambibwa Jingo Show nsobodde okiteeka mu kitundu Jingo Show ntaddewo community radio ntaddewo ebintu bingi nina community radio nkoze ebintu bingi nnyo ku kitundu ky'ebusaabala bagita gundi eri wano gayiya wansi awo community radio nsobola n'ogikyalako emubabwa ajagadde ne mugikyalako nawo ne musooka mugiraba essebo kati nkoze ebintu bingi nnyo kuno nze nyamba abantu ku ssente zange wano coronavirus wagidde nga bagabira sabbuuni sanitizer masiki
ngenze ngena nenda bomba vubuka bana bagalo ababadde bakolewa Bobi Wine bali baleta akavuyo kuno nga bagalo okumenya amateeka nga bagamba President Museveni yaseba bichira tukyakola ne ngamba nga bavuma office gwe baba Museveni mama atulemeseza no mama tulemeseza nensi nembagamba ate mukaina mujje mutuulire dobozi na president ajaddiwulira mwali mukola Bobi Wine tewali buzibu president yadetana aba yambanze kamukwatireko paka wanajira nakwata emitwalo 5 ne bogenda ku mikutu era ku ebiri nakwata emitwalo 5 abantu amakumi aga nenji wabavubuka bali bakola Bobi Wine bonna Bobi Wine lwachi si musajja mulungi Bobi Wine ku lugudo lw'ebusabala tayambanga yo adde omuvubuka buli muntu ene nakole bichi ya Bobi Wine amujja magere abajja kamocha tabajja ku busabala ku tabajja ku abantu bona bakola Bobi Wine nakati sawa zino njagala mbuli omuntu ene nga akola Bobi Wine nga webusabala njagala jje bwana abanga avuddeyo nayogera ku kamera njamuwa akakadde ka sente njamuwa akakadde kale lwachi oli Bobi Wine yakola beach nchali ku Bobi Wine yakola beach teri muyimbi gwe yali agamente jango ogenda oyimbirawo ku bwerere nawe wekulakulanye Bobi Wine kikyayagala okukolera banna Uganda ndaba yagala kutu Bobi Wine omujiji gona ogumwagala gwagala kola gwagala kubba fa abakoze fa abakoleredde abalina kitukoze Bobi Wine emujiji gonna gwagala kujja kumenya maduka g'abantu kucyankalanya balowooza giri emirembe ejedda egy'okubagabira obugabiza tebagala kukola banna Uganda njalo babulira abavubuka bannange mulina okukola nze nakola emirimu mingi okubeera no President Museveni tannaba kumpa ssente naye ndi mu malirivu ne bwada tanna kumpa ssente nze njagala okutambula ne lwansonga musajja akulakulanyiza abantu ate nankimanyi bulungi President Joli jangu twongeremu ssente busabala mu ofisi yaffe twongere okukulakulanya abantu mu ggwanga mu kitundu kyaffe baleme kumenya mateeka oyina emmotoka eyakabi oyina zino ennyumba oyina ebizimbe ebirala bino obikoze otya Mengo tewagifunamu gavumenti tennaba kutuukirira kuwa ku ssente music otugambe teyalimu nnyo ssente ozimba otya gana amaka music ebiseera bye tayiri mu ssente n'ebiseera bwe nava mu kikomando nentandika okufuna deals ez'enjawulo n'obulango omayo obulango bubaamu ssente kuba kati kiringanga Steve Jina akola ye musajja yasooka okuneegombesa obulango onesematimba ng'akola akalango ka miliyoni 10 akola obulango ba miliyoni 2 contract Coca-Cola biki kati nakolanga bulango Heineken nakolako obulango contracts ezo nazifunako zezasinga okumpa ssente n'ebulayo nefunayo ka ssente naye nga na wano ebivulu ebyenjawulo ngenda n'ebiteeka mu byalo eyo neneetimba kuba nalinga ntunda nga neteekako bwomu n'obuvubukavubuka n'abayimbi neneekubira ekivulu ne mukyala wange ne tukikwata omuli abo ne tukuba ffe ne tudduka waawo ne tugenda ewalala ndi musajja mulimi ndi musajja mulunzi era bwe nkutwalayo muganda ensolo bikulagala kuba tebiri wano kumpi biri saidi mugabo omanyi biri mu kyalo eyo naye nga nze ssente nzijja mu mayumba g'abapangisa kulima kulunda mwenzijja ssente neera waliwo oyiseera mukyala wange wona street yaawo na bizinesi zange namu amaduuka ebintu nkola bingi kati kwegaba bannayuganda balina okumanya nti omuntu okufuna ssente olina okukola okuteekawo emiwaatu agireeta ssente ogenda nnyo iziti jamani oba onoonyayo ki esaawa zino saala kumbuuza byebulaaya kuba nebulaaya teri pulaani wano wewali ssente ziri wano bannange bannabulaaya abantu abali ebulaaya bannayuganda mwenna muveeyo mukome wano mu ggwanga lyaffe nze mbabulidde ssente ziri wano ate n'abantu abatayagala byalo mulina okumanya nti ebyalo birimu obugagga obaddewo otya mu lockdown eno abapangisa ate tebakyasasula bulungi ssente teri bivulu teri ki mbaddewo ntya era webale kukimbuuza ekibuuzo ekyo mbaddewo lwansonga mbadde neetegekera waliwo oluyimba lwe nayimba nti ebintu bikyuka nze naluyimba nga mmanyi nti essaawa yonna ebintu bikyuka nsolokera ku makya nga siyasobola kuyimba oba nga ndi mulwadde naye nemba nga nakola akaduuka nemba nga nakye nakola ekiba kindeetera ssente nze amayumba g'abapangisa nazimba amaduuka nina emizigo 10 mwaga 10 mwaga ne bwe tunakkirirawo nja kulagako ebimu naye nina ez'abapangisa abeebaka nina n'ez'amaduuka abeebaka bonna kati abeebaka babanja miliyoni 17 muziizo bano ab'amaduuka baba badde bansasula akaseneke kadde kambeezaawo oluusi nengenda nentunda ne ku bubuzi bwange nensalako nengamba bampe waliwo ne gye nawa muzeeyi waliwo ne gye nawa pulezidenti agiwutemu supu kuba nalabanga muzeeyi abantu bangi babagabira ate ye tebamugabira nengamba naye ate naye muntu na Uganda ate nga muntu wa bulijjo nange kamuwe embuzi eno agiwutemu kasupu nettooke mama ali mupikire mama wekitiibwa mama Janet Kataha nenjimuwa era abantu bayomba nnyo lwakiffe tewatuwa ne mbagamba amwe muli bangi ate ono ali omu kubanga abantu bebusaabala kisobola bba wambuzi emu nagamba muzeeyi eno bwe naamuliisa naafuna amaanyi ajasobola otugabirira ffe abantu bebusaabala amagezi gange kye gaŋŋamba
otherwise sente zange nzinoonya mu miwatwa mingi naye nga simenya amateeka kuba sina ninga menya ye singa bankwa tukyalina Jingo Show nga tukyanyumira obulamu bw'empolampola nga bwabutambuza waaye kitoli mufumbo sirabye mukyala aliwo mukyala wange ali ku mulimu mukyala wange alina boutique era bannange mwebale kumuwagira abantu b'ebusaabala wali ku Sun City mukyala wange wakola mulongo era mulongo gy'oli nkutumiddeko maama webale kunfumbira ttooke nakundabirira n'abaana bange abalungi bewanzaalira otherwise ngenda kukuba embaga mu bwangu bw'ekitalo guno omwaka nga tegunakuggwako kusinziira kyonkoleddeko kusinziira ekintu kubanga onkoleredde nnyo obulamu bwange lwansonga obaddewo mu buli mbeera simanyi kirabo kyenyinza kuwabula otherwise okusabira owangaali nange lindirira ekitundu ekyokubiri n'obulamu bwa Jingo Show ku Busesa Media gyekuumireko tujja bbanga tweyongerayo n'okulambula ebyo byazza tugamba n'olwekyo tova ku mukutu guno nze Edwin Kauma Kinarwa nkola ne Jamil ku kamera ate ne Muwaya eri mu kubisalaasala n'okubibawa ku mukutu n'olwekyo tova ku Busesa Media tukomawo n'obulamu bwa Jingo Show mu kitundu ekyokubiri tova ku Busesa Media